Yes, mwasize mute, very good morning. Mwebale kubanga mutwegese kama chagona ku lwaliro wano ku NTV yonna gyosinzira okubanga otugoberera oba okutulaba webale kubanga temunayo kyalabira ddala NTV nga bulijjo olw'omukaaga tuba tuguse ne programu yaffe ebigambo tebitta tunuulira ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga bannabyabufuzi boogera kiki kitambula eyo ejjukira nti kati tuli mwaka mpya 2023 oluusi tumanyi okulookingerayo ku wali 2022 ne bw'oba owandiika naye twatandise okukimanyira nti twaguyingidde ogwa 2023 nze ali mivule era nyongera okubaniriza mwenna era nyongera okuyozayoza mwenna abasobodde okubanga Katonda abayisa mu mwaka omukadde ne muyingira omwaka omupya weewaawo muyina okubanga ate omuntu obeerako ne plan zosobola okubanga okuba oba oli awo osobola okubanga omwaka guno 2023 it can be your year gusobola okubeera omwaka gwo singa onoobanga Katonda akukwatiddeko n'oteekateeka bulungi kijja kubanga kitambulira ddala bulungi. Mpozi nga bulijjo nyongera okujjukiza ebimu ku ebyo bitambudde sabbiiti eno twalabye olunaku olw'eggulu bambi ebibuuzo ebya PLE ebya P7 ebyakamalirizo byafulumye era mwenna abayizi abayiseemu muyogeyoge bannaffe ababadde ku masomero ag'enjawulo nalabye abamu bali ku mikimu balya bw'obanga omwana we yafunye 4 5 omanyi bwe tuba tugenda mu byegezo bino buli omu agamba nti ngenda kufuna 4 ngenda kufuna 4 naye gye biggwera abamu nga bagenze bwe bitu naye nga basobodde okubanga muyita muyogeyoge abafunye first grade second grade namwe bye batagenze bulungi musobola okubanga tomanya ojja kubanga weezuula maaso awo ky'onooba osobola okubanga okola. Mpozi era mu ngeri emu nyongera okujjukiza ebimu ku ebyo ibaddewo era amawulire agabaddewo mangi ddala ku nsonga y'ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe obaddewo obufaananyi obuyitiŋŋana nti ono yansaba ekyojja mu miro ate ono yannemesa okugenda ebweru kale kwegamba nga si birungi n'omulundi n'ogumu nze ngamba ekyo kitattana nnyo ekifaananyi ky'eggwanga era bannaffe abadde beetaba mu bikolwa ebyo bwe kiba nga ddala kituufu nze nsuubira nti musaanye okubanga mubikomekkereza ddala bireme kuddamu kubanga birabikako kuba Entebbe International Airport ekyo kisaawe ekyo tuyina wano mu ggwanga kale bwe tubanga ebimu ate ku infrastructure y'amaanyi gye tuyina mu ggwanga ate nga yeetobekamukko ebintu ebyobuli bw'enguzi ndabira ddala nga kikyamu. Nalabye omukulu Ogoni yakubye kakatuuni awo nga bakulaga nti arrivals departures n'akamu nga kalaga extortions kale bwe tuba nga tuuse ku sseeri okirabika nti ebintu ebyo tebisaanye kubanga birabikira mu ggwanga nsuubira bekikwatako mwasobodde okubanga ensonga eyo mugikwataka Nabwala nawulidde nti waliwo abamu be mwakuttaawo ne muggalira bekibanga ddala kituufu okunoonyereza nga kukoleddwa abo basaanira ddala kubanga bavunaanibwa olw'ensonga nti ekyo kifaananyi kya ggwanga kyekiba nate kitattaniddwa. Era mu ngeri emu twalabye sabbiiti eno palamenti yataddewo akakiiko ak'okunoonyereza ku kitabo ky'abakozi ekya NSSF. Tumaze ebbanga nga tuwulira oluvuuvuumo nti ekitabo kino balina engeri gye babadde bakiddukanyamu engeri etali ya buvunaanyizibwa ne tulaba abamu waaliwo era abaali basonga ne minisita ekyokusaba biliyoni 6 minisita w'ekikula ky'abantu wabula omukyala Amongi Betty wabula n'avaayo neyennyonnyolako nti ensimbi ezo za popularizinga oba okulaba nti ayongera okumanyisa abantu ku nnongosereza mu mateeka gano aga NSSF amapya ajjukira nti kakati n'omuntu asobola okuba nga aterekayo kyeyagalire aba ku bino bibadde nti nno bw'obanga olina w'okola ne basalawo ssente nga mandatory naye nga kakati waliwo n'ekirala ekiri voluntary ng'agamba nti abantu abavuzi ba boda n'abalala nabo beetaaga okuba nga bamanya ebikwatagana ku NSSF naye nga waliwo ojjukira nti neyali akulira ekitabo kino omukulu Richard Byarugaba naye kakati bamuwummuza nga okunoonyereza bwe kugera mu maaso kale tulaba kaliisoliiso wa gavumenti anoonyereza kakati ne palamenti egenda kunoonyereza kati tumanye kunoonyereza tekuli paraleloko eno tunaaba nga tubiraba nga bwe binatambulira ddala bulungi. Okay, kankomeyo nkubulire bendi nabo n'oluvannyuma tweyongereyo ne programu yaffe ebigambo tebitta. Yes, obale kuba nyongera okuddamu kwaniriza programu yaffe n'ebigambo tebitta nga bwe nkutegeezezza kakati ngenda kwanjulira abamu betugenda okutambula nabo amachaga olunaku olwaliro betugenda okubaganya nabo ebirowoozo kansooke n'omukulu Burora RCC w'e Lubagaawo RCC oli patriotic nnyo nkulaba oyambadde flag awo waliwo yabadde promotinga Uganda naye nga yambadde kalisi ka Kenya ka Kenya naye gwe nkulaba oyambadde ka Uganda sooka obuze ku batulaba tweyongere bassebo ne bannyabo olowooza nja bakulisa omwaka kubanga omwaka guno mbadde senayitako wano eno bangi njozaayoza abaana b'amasomero abayise obulungi n'amasomero agagezaako agasomesa nga tegabba
waliwo obuwanguzi bwoba nabwo naye nga naawe mu butuufu omanyi nti bunyage so bwobanga indeed wasomesa nga it is on merit tubayozaayoza n'abaana bonna abataddeyo omwoyo tugenda mu next week tugenda mu week eya mamengato tezikyantuuka eyo naye etuuse bingi ndowooza ebisinga obutonoona budde waneeno kozi n'okuyozaayoza ekibiina ky'NRM okuba nti kyawezezza emyaka simanyi lwaki abamu bagiyita 37 giyita 27 yoyagala kujjako 10 egyasooka gyali gyabayeekera egyaddako gyali gya gavumenti egy'omugendo oyagala gijjako egy'omugendo sisuubira kubanga bw'oba okuza birthday okuza lwewazaalibwa oba okuzaalibwa olwewafuna olubuto lwewazaalibwa kati ate ennaku z'olubuto lwaki muzibalako edda ssebo kuba mubala lwe yali conceived lwaki temubala lwe yazaalibwa gyegyo 37 bayozaayoza mukuliko eri ekakomero era ndowooza nga bwe bawakuza birthday yandibadde reflection okutunulira ku wins and losses netutakateiringa gamba nti tuwangudde buwanguzi naye naawali losses netukubawo nnyo tooki era kyendowooza njagala okuwa ekibiina kya SEC amagezi nti nga mujaguza emyaka 37 ng'ekibiina ekyebyobufuzi ekibadde mu buyinza mwandifunye retreat eneneko y'abantu abaliki okutunulako mu lugendo oluwedde nawa gye mwagala okugenda nemutambulira wamu n'eggwanga. Okay. Webali nnyo mukulu Burora ali wakati ye mubaka okuva eri Nakaseke Lutamaguzi Semakula mukulu Luta naise wamwe yonna akasana kabali bubi ebigundi byonna babibabudde nene emiti mugitemi Honorable Luta simanyi oba enjiri y'obantu okusimba emiti oba ogikutta otya byebimu ku bibala by'NRM NRM yagamba abantu bateme emiti nti obwavu bwesiga naye sebo nzikiriza nange mbuuze kuba nsindika mu palamenti abantu b'Essemuto mbalamusizaako nnyo abeekapeeka Ssemuto Kaasangombe Nakaseke mwenna mbeebaza abali mu kukola nkimanyi nti omusana gwaka nnyo nga muto wange Nvule bwagambye naye tekikugaana kwekalakaasiza mu nnimiro okukola ne bw'anaaba President Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'azze mu buyinza naye ayagala okusanga abantu be nga balina kye bakola bamuli productive. Era njagala kusaba ne Minister wa Internal Affairs okuva lwe mwajjawo police post mu byalo obubbi bweyongedde. Mulabe engeri gye mulina okuzaawo obupoliisi obwo obubbi bw'ebisolo ewaffe mu Nakaseke mu Luweero n'adde n'omubaka w'ekibuga nga bonna bakaaba amaziga ate ababba emmotoka zino ababba ebisolo b'amagye bakulu bavuga zifuso mpya ne babagoba nga teri asobola kuba buli lunaku ewaffe Nakaseke lunaku babba ente ezitaka wansi wa 10 so ngate ne bwokuba omulanga kakati bwokuba omulanga ogenda okwekanga olina okunoonya police posting eri sub counties 2 ahead wootuukirewo nga n'omubbi ali ku kyeggulo kye alya so nsaba Minister wa Internal Affairs tuli bubi General Katumba Wamala nkusaba tuli bubi mu makubo fe mu budget tuteekayo ssente naye okimanyi eri gye mutuula executive nge bagaidinga ku makubo agatayita directly mu budget ya parliament ekkubo lyaffe eriva Kabimbiri mwa Museveni aliteekako omukono liva Kabimbiri Zirobwe w'Obulenzi Kaasangombe Nakaseke Kapeeka ekkubo eryo liibwe koolaasi nerina ekkubo lya wano Matuga Ssemuto Kapeeka gazze gagirwa so nkulu General Katumba Wamala tukusaba mutuyambe ate njagala kusaba banene n'abakulu ba institutions zino nga Makerere n'endala ze tulina ennene mu ggwanga nsobeddwa omutindo gw'abayinginiya ennaku zino gwe mufulumya omufu nosanga yinginiya n'alima ekkubo naye nga tomwawula na Lemaani Lutamaguzi eyasoma ebyenfuna bweba nkuba tateekawo gundi zigenda twala amazzi ekibaguzisa ebimotoka by'amazzi ebyo mwe bayinginiya kambasomeseeko buno obudde bwe mutugira naddafe abaka palamenti mwali tusasudde ekikozesa ministry y'ebyenguudo ebimotoka by'amazzi biwotabawuza bw'oba olima n'ekiguleeda kino eky'amazzi kijje nga kifukirira okendeeza enfuufu n'ekkuba okukwata kensembyayo ssebo mukama wange
kubuuzaako kwange njagala kusaba bannaffe abatwala ekibuga kino Kampala, nkimanyi mulina amaanyi, ndabye mutandise okuleeta baluyita lujanja, musimanyi mwagala kukendeeza abantu mu kibuga. Tubeegayiridde nnyo bagundi, mwammwe mulina gye muva. Abatembeeyi be mwagala okugoba mu kibuga, ababoodaboda, abafumbi b'emmere, abo aba wooteeri entonotono n'ennene, ab'obutale nabo balina families, basasula rent, basasula school fees, era balina ne families ze baweeze. N'olwekyo ffe tuli babaka ba palamenti tukimanyi nti twetaaga ekibuga ekiteeketeeke, naye mubawo obudde. Tewaliwo ekyawandiikibwa nti mu budde buno obw'abavanduzi era be balina okutereeza ekibuga. Yes, tukkiriza nga temunnagoba muntu osooka otereeze ku mpompogoma, kuba era be kikomawo ku bayinginiya baffe bali be nayogeddeko abayaaye. N'osanga yinginiya yasoma n'amala emyaka simanyi mumala 7 oba emeka egyo saagala nakumanya, n'addira lipooti hooleddene mu kibuga n'aliiwamu enfuufu n'ayisaako bw'atika kalakita n'agamba mbu oyo yinginiya addaabiriza ekkubo. Ssebo nsonyiwa ebyo mbyogeddeko si mutima mubi, naye kituluma nnyo naddala mulembe guno ogw'abayivu mu 21st century okubanga eggwanga lyaffe lifaanana nga we lifaanana. Neyanziza nnyo Ssebo. Okay, obale mukulu Lutamaguzi asemba eri Alhaj Latif Sebagala yali mubaka wa Kawempe North. Honorable wamaze waye tofaali ku Kawempe muzirimu wali? Tofaali ndowooza jjo afande Kagoda. Kagoda. Yalifunye. Balifunye bonna. Naye natumyeyo tunenditeekawo. Naye mutambula bulungi. Alhamdulillah. Kakati awubuuza ku batulaba. Abatulaba mwenna ku NTV programu yaffe Enganzi. Kambalamuseeko n'ekiramuso ekikulu ennyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salaam. Katonda mulungi ekiseera kyonna era ekiseera kyonna Mukama mulungi era zembeera ze. Waawo. Nsanyuse nnyo okusanga mu studio muno baganda bange RCC ayina ebimutambirako bingi naye ndowooza tujja kubinyumizaamuko programu ezo bitatumala kubinyumya nnyo naye nsuubira nti ebimu kati atandise okulaba nga twongera okukwatagana mu nsonga ez'enjawulo ebintu engeri gye bitambulamu. Bwana Lutamaguzi Ssebo nsanyuse nnyo okukusanga ate era nkasa bulungi nnyo nti bannayuganda bonna mwenna abalaba NTV programu eno taffe tubeebaza kubanga senga tweyogeza bweyogeza nga mwe temuliiwo oba oliawo twandibadde programu tetambula bulungi. Njagala okuyozaayoza abazadde bonna mu ggwanga n'abayizi n'abasomesa olw'ebigezo bya PLE era nkasa bulungi nnyo nti bonna abakoze obulungi bali mu kusanyuka. Naye nze njagala nnyo okulaba ku mukyalo oyo alenga atunda atetenkanya n'abeera ng'atuuzizza omwana kubanga abasajja obuvunaanyizibwa abasajja abamu twabusuulira ddala ne tubusuula ne tubulekera bakyala. N'olwekyo abasajja balina obuvunaanyizibwa ne muweerera abaana mujaguze, naye abasajja batalina buvunaanyizibwa n'ogaa nti omukyala katobe n'abaana n'abeera nga tomuyambyeko, abo muli ku byammwe. Naye twagala okuyozaayoza mwenna mu nteekateeka eyo ate n'abasomesa bonna olw'okusomesa abaana b'eggwanga obulungi era tukakasa bulungi nnyo nti nze ku lwange angaali mu byenjigiriza mu Kisaa Psychology School nkakasa nti ebibuuzo bikomawo abazadde n'abasomesa n'abaagaliza abaana ebirungi bonna bajaguliza wamu. Okay. Webale nnyo Alhaji Latif Sebagala. Okay, ndowooza mulabe bwe tugenda okubanga tutambula nabo amakya g'olunaku olwaleero. Njaga tutandikire ku nsonga y'amenula g'eggwanga NRM at 37 oba emyaka 37 ng'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM kikyatutwala bwe kityo mpolampola nga kikyatufuga wano mu ggwanga. Era ng'emikolo emikulu gyabadde wali mu disitulikiti y'e Kakumiro mwalabye abamu ku bakulu Robin Nabbanja Ssaabaminisita w'eggwanga the right honorable bwe bamu ku abo ababadde era abayaniriza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Wabula bwe yabadde ayogerako eri abantu yagambye nti bwe kizuuka nti ddala nga waliwo obujulizi waliwo abantu abatuka mu buyinza nga basosodde oba sectarianism awo okusosola mu mawanga n'ebirala bano beetaaga nate kubanga bavunaanibwa bebimu ku bigambo byeyayogedde wali mu disitulikiti ey'e Kakumiro. Naye njagala tutandike ne mukulu Bulola mwe ku baabaddeyo RCC mwe abategese emikolo bulungi ddala wanje omukolo yaguzize yabaddeyo Ssebo be bamu ku babadde ku mikolo. So bwe tutunulira NRM myaka 37 ekibuuzo kiri nti wano we tulina okuba ku myaka 37 NRM gyefuze eggwanga lino. Ndowooza
ekibuuzo ky'okubuuza NRM bawano bwe tuli wasibe twandibadde si kibuuzo kya ngeri kigendabamu oba gyendowooza kuba ekyo tekikwantifayinga kifaananyi kya ggwanga nyinza okuba nga nze engeri gyendabamu ne gyendowooza obiraba bulala nosinziira ku comfort nze individual egyendimu but the fact that mu 82 81 paka 86 an individual with a few basobola okugenda mu nsiko ne bawangula government head on eyina arms eyina formal military eyina allies national nations ne bagijjako ekyo kyokka kikulaga nti waliwo ekizibu ekyo kyokka bwe tuba tutandikidde awo kikulaga there was a very big problem nti ensi eyina ba allies eyina pacts n'amawanga amalala eyina neighborhood besobola okugamba mpa ennyonyi njikuwe ne bagijja mu buyinza toyinza kugamba nti tewali kizibu era omuntu yenna agamba nti tewali kizibu ye kennyini ayinza okuba nga alina ekizibu kasata appreciating anti that situation alone kubanga buli kintu kibaako omusingi singa kaali kalulu gavumenti newangula then the discussion would be different sisuubira nti omuntu eyayina famire ng'emirimu gitambula bulungi asobola okuwagira abayeekera ng'abantu basanyufu era babaawo ekizibu sisuubira nti ikonomi etambula obulungi abantu bayinza okulekawo zi bizinesi ne bagenda mu ki nsiko sisuubira nti omubaka wa palamenti oba abantu abaali balonze abantu baabwe nga ne gavumenti gye balonze mu 8 yali y'abantu ng'eyagalwa nti abantu bayinza okulema okuwagira gavumenti yaabwe gye balonze gye basindise mu buyinza openly ne beegatta ku bayeekera nti omuyeekera asobola okufuna space ekola mobilization nga si kugikola openly agikola covertly nti yazze mu Kampala n'akubalaale afuna abayeekera bagenda nabo mu nsiko nga naawe kennyini bakunoonya ne gwe basanga bamutta so bw'oba tu appreciatinze musingi ogwo nsibuko y'ebintu byonna oyinza obutafuna kifaananyi ekituufu naawe abantu baku situation ogi taking advantage bwotyo you get power kakati basis ya discussion of where would we be yes eyo discussion nayo oyinza okuba ndala kuba ebiseera where would we be in terms of what tuyinza okuteeka ku minzaani kimu ku kimu kuba bw'otunulira mukulu gorora ebiseera ebisinga omuntu oba otandika olugendo obeera ne goals zo n'ogamba nti njaga tutandikira wano bwe bunatuukira wano bwekiti ne bwekiti at least nja kuba anti kati goals zibeera stipulated era kyenjagala wano where would we be in terms of what okay bwetutandika ku kya security kuba ebiseera ebisinga kibadde nnyo ku mwanjo NRM nga mukulembeza nnyo nti twaleeta emirembe omwaka oguwedde twalaba ebimu ku ebyo byaliwo insecurity ezaaliwo nga abantu balumba ne police openly but you see Mwami Mivule guaranteeing security and providing security tekitegeeza nti no tewajja kubaawo insecurity but building capacity to confront insecurity capacity eyo weeri nti Uganda esobola okufuna any sort of attack ne lasting for 1 to 3 months without being defeated tekitegeeza ne bwe buba kati ngaffe abakkiririza mu bulokozi mu Yesu Kristo naye kennyini ne bw'oba okkiriza oweebwa waliwo room ey'okusobya n'okwenenya margin of error ebeerawo so if it is in terms of security
what capacity is there to confront insecurity? Eyo ye measure gy'otunuulira kubanga ne bw'oba ozadde abaana bo bagamba nti ne bw'oba ozadde abaana bo 7 oyinza okufunamu 3 abaawukana ku ggwe n'akyusa eddiini ono n'akola by'olowooza nti tebijja mu values za family olabyeko abaana b'abamufudde nga beeyambula ku TikTok olabyeko abaana b'abasumba omusibuka ekigambo nga bonooneka ne bagenda mu butamiivu. So in terms of security toyinza kuŋŋamba mbu tewali capacity to confront any sort of insecurity. Okay, kyembadde njagala era okudriving through security bwe tunuulira ku record ya human rights. Kuba bw'otunuulira for the last 2 years okuva we twava mu kalulu awo era olabye abantu bazze babuzibwawo na biki bw'ogamba nti capacity ey'okuhandlinga ebintu ng'ebyo human rights oli mumativu nti nno mukikutte nga bwe kirina okuba cause ebiseera ebisinga NRM bwe yali ejja mu buyinza abantu balina concern naddala ku kutyobola kw'eddembe ly'obuntu kyekiri kye wagambye nti omuntu n'alekayo bizinensi ze n'alekayo ne kinaawagira omuyeekera ate omuyeekera bw'atuuse ne bikyukamu. No, kaakati ekintu kya human rights weewo ze bayita limits. You have your inherent rights. I also do. Yes. Tewaliwo rights ziri supreme over others. Rights are equal. Ekyo tukkiriziganye nakyo nti eddembe ly'obuntu liyina ekkoma. Nina eddembe lyange okukola bye njagala naye siina ddembe linzikiriza kujja ku shino nga nyambadde bwereere tokuba kafaananyi. Eryo si ddembe lyange, wano waliwo morals zaawo. Now ninamu reservations is yes nga administrator is where you error but you learn from those mistakes. For example nti mu kyasa kino the method of handling victims oba culprits oba suspects, the method, that is 1 or 2. Bw'obanga oyina eddembe lyo oyina eddembe okunkosa onyiize mu byobufuzi onyiize President Museveni wamukoowa kituufu okuwagira omuntu si kyabuwaze n'okuwagira gavumenti si kyabuwaze. You can support or not. Ne gavumenti be yajja nabo mu buyinza abamu baagivaako abamu bali mu baatandika n'ebibiina by'obufuzi ebirala. But do you have the right to kill me? Do I have the right to come and destroy your property? Do you have the right to intimidate me? Now that is another thing. Ekintu kye ndowooza nti kikulu ate nga ffenna bivulenzi obadde ondaba obadde ongoberera ne bwe wabaawo omu ku bakozi bannaffe tugeze kati nga ffe abakolera gavumenti atyobodde eddembe ly'obuntu. Oluusi abantu kankubuliramu babikola individually. You have seen outrageous RDCs nga agenda n'ava ne mu mbeera. It does not mean nti buli RDC bwatyo bwakola emirimu. Olabye individual commanders abakomitinga crimes oba abacommandinga poorly in an operation nga babeera apprehended. Why? Nti waliwo measures ezituuka nga tulina kudiscussinga that specific issue. Tubadde tulina issue ya drone. Olwakuba otidde okujoogerako. Tubadde tulina issue kati ng'eya drone. Misana tuku ne batwala. Misana tuku. Tuli mu village, for example, NUP yafuna $3 million, I think, close to that. Zachizo. Ez'obululu. Abawagizi baayo abagikubira akalulu. Open the broad daylight. Naye, when you produce a list of people who have been abducted, as it is said, use human rights yagamba bajo I think 34 something. Yabagamba nti ba inflating tebamanyi. No, of course ba inflating kuba n'abawaayo list bali tebamanyi nti n'abantu be bawaayo bali waka waabwe. I think you saw that communication on Twitter. Ekyokubiri bwe tubanga tuli abantu tugeze 10,000 ku kyalo n'enzijja nkima mivule
Don't you ask yourself why? That is one. Two, bwetubanga tuli mu mbeera nga abakulembeze b'ebibiina by'ebyobufuzi ba-acknowledginga criminal gangs, terrorist groups to be political victims. Waliwo ekibiina ky'obufuzi ekiyinza okukkiriza nti no bali abatujju bagundi. Kati naawe oli munnamawulire naye ate ebimu tobigoberera. Nedda kye neebuuza. N'abatujju abali mu kkomera ne bawaayo n'ekiraamu nti mugambe abaana bange tebegattanga ku kibiina gundi bagende mu kibiina kya gundi. Nga gwagamba mugende mu kibiina kya gundi eggulo yamuyise political calculator, simanyi bwe nnyinza kukivuunula mu Luganda. Waliwo ebintu bingi kati nga security ebiba bitambula mwivule byotayinaako idea. Bwe tuba tukola investigations n'okuhandolinga emisango, buli musango guhandolingibwa accordingly. Mivule omubbi w'akasimu sorry it's okay. Omubbi w'akasimu omubbi w'enkoko ali mu butujju. Waliwo omwana bamuyita, if I check in my notebook nekijja kuntwalira we Butambala. Bamukwata mu bali abali aba ADF ab'entoloko. Ojjukira aba ADF bebakwatira entoloko abamu ne babatta abo bulumbaganyo bwali awo. Ng'omwana we Butambala. Maama we bagenda omutuukako n'agamba oyo omwana yatusiibula misana. Nga ne banne ku kitundu bagamba oyo yatusiibula misana n'atugamba agenze kulwanyisa Museveni. Tagenda kukkiriza Museveni nti ye president we misana. That one is a live example. Oyo ye kale yali kiriya n'akyogera n'akigamba n'abantu ne bakimanya negye yali alaze gye bataamanya. There are so many people abalinga oyo omuvubuka. Now bw'aba akwatiddwa tosobola kujja n'oluusi abamu n'okubatwala embeera ebeerawo nti we need to conceal information ne baabo bakolagana nabo. So I don't think the issue of human rights on the scale of drones and what, it is security related. Okay. Lindako katono. Lwaki it's security related? Ebikolwa ebyo ebyaba abantu bwe bati ebiseera ebisinga bisipiringa. Bwe kiba kikosa tekikosa ye. Nti bwajjanga akoze kukola bulumbaganyi talina capacity erumba Museveni. Alina capacity ekola ebiremya Museveni. Nti abatujju bajja ne balumba poliisi 5 ne batta abantu ba bulijjo 30. That is a discredit to Museveni. Not nti yalumbye Museveni gwe yasse naye akola ebiteesa Museveni mu spotlight. Now tukole ki? Tuleke bino ebikola in the name of human rights, so many people to be violated, or you control. Tungenda kubanga nkoma waawo ekyokolera ensonga ezo. Honorable Rutamaguzi ndowooza awulidde submission ya RCC bwe muli ku opposition bwe mutunulira emyaka 37 egya NRM. Naye omanyi bagamba ebiseera ebisinga tutunulira kibi kyokka Honorable Rutamaguzi. Otunulira n'ebirungi NRM byekoze ki? Ebyekoze gova mu bitundu ebya Greater Luweera awo. Abenakaseke na bikya wali entabira awo. Abeyo bananyini kintu bananyini kintu nene ruta mwe bananyini kintu kali goli mbaka wa kitundu ekyo manyo mbaka baje muzikiti bali kufulubiza emisinde omanyi mbaka abera reflection ey'abantu bakulembera abantu bokulembera eyo bochikirira mu parliament ebatuno bakiraba batya omubaka bwabanga yendabirwa mujje bakikirira ate lwakimwe mulumba speaker wa parliament kubanga omubaka abantu be batulo ndazi speaker parliament nesebo njagala kwebaza RCC byateseza mu second emonzikirize nsasire family y'omukyalo ono Asia bwe nalabye bambi eyafudde mu mbeera embinyo tubasasiddeko nnyo bannakamuukya olw'okufiirwako omukyalo oyo. Obusiraamu bagamba inna lillahi wa inna ilaihi
lwagihuna kasita imamu ali awajja ajja kunzikiriza munaka yatamanya nyinda okutola sahadu enkomerero ya programu kati fe mwe mwogera ku myaka 37 naye ffe ab'omu gye bayita kowaluwero triangle twogera ku myaka 42 bano bagenda okujja ofuga eno fe waffe nga basalayo dda nga be batufuga eri gavumenti eriyo ya mukulu Museveni ne banne kisooka ffe nga abaveeruweero twejjusa buli we tuyita ku nkumuliitu z'obuwanga obumu babutwala babuguza Bachina mbw Abachina babukolamu karusiyamu w'abagagga obulala babuyiwako asidi osaanawo okugjawo obujulizi n'obulala gye buli eyo mu ntaana zaffe era ffe waffe bwe tuba tulima Nakaseke ne mu Luweero triangle ewaali entabiro ebiseera ebisinga otuukeyo mu kibira n'otema n'owulira ekikaluba ogenda okukeberanga kawanga olumu gumba lya muntu n'essawa za leero obuwanga bukyaliyo ewaffe n'olumu twebuuza question marks kino kyava ku ki abantu baffe okufa nga bano eno gye baali ewaali obuwanga yokka. Museveni twalina abalwanyi mu biseera ebyo Bankwanga, Bakayiira ne Mwami Museveni. Ne Mwami Museveni gya concentrating ewaffe e Luweero yokka ewaali entumuluutu z'obuwanga. Eri emukono Bankwanga gye baali Bakayiira tosangayo ntuumu za buwanga. Era buli wojja owulira eyo Kiboga, Kyankwanze eyo n'obuwanga buyitirivu tulina ebijjukizo buyitirivu ewaffe Nakaseke biwojja nti awo baaziikawo abantu 20 wano baaziikawo 5 naye tutera nnyo kibuuza Museveni nti lwaki gye wali ne bano Barwijema, Bakagame, Bamwenye Muzeeyi n'abalala ye wali obuwanga kati ekyo ne tukirestinga ne tugamba abo abantu baffe bafa. Bw'otunuulira ekyatwala Mwami Museveni mu nsiko eyali ensonga number 1 bwali bubbi bwa bululu bwe yeekwasizaako okubba obululu n'olwaleero mukulu Museveni akimanyi nti obukulembeze obuwedde bino byange si byammwe BNTV yanyakula bunyakuzi Kyagulanyi yawangula n'akozesa effujjo lyonna okukwata abaana bonna abaawagira Kyagulanyi Ssentamu era abaana babatta bababuzaawo kwekyagala ga mukulu Museveni takimanyi nti mu biseera ebyo kubanga ye yagamba nti ekyamutwala ne banno bo tebattanga abantu nga babba obululu. Yes, ffe bannansi okubanga tusiise tukimanyi nti tewali munansi alonda Mwami Museveni yatwewaŋŋamyako n'amajege n'abantu be baava nayo gyava ewaabwe abamugamba ennaku zino simanyi mweyita bachwezi simanyi mweyita baani kakati bw'otunuuliremu ku nnyinga ezo emyaka 42 mwe gye muyita 37 nenza ava mu Luweero triangle gye mpita 42 ey'okubba obululu kituufu Museveni abba obululu bino si byammwe byange galuta maguzi era binvunaanyizibwako abba obululu ate ne bamulayiza anti ttiimu y'abasajja b'ogimanyi baakola nabo mu electoral commission gambo wakakiiko k'ebyokulonda kyamaani wakatambulekawo Nabbanja prime minister w'eggwanga the right honorable prime minister asobola otambula ku kkubo kuno buli omu n'amuyitako naye gamba akulira akakiiko k'ebyokulonda otambulekawo ku kkubo ne ku muzikiti babakuumirako n'emmundu linalaba oli eyalanga luli bamukuumira ku muzikiti wali n'emmundu nono munne agenda mu kyaki bamukuuma n'emmundu kakati abo bebalangire kati ekyo tetukiganye emu ku nsonga eyabatwala mu nsiko bwali bubbi bwa bululu awatali bwenkanya obululu mububbira ddala ate bwe mumala okububba bemugjeeko bemunyaguluddeko onayebolutatuleme kwogera ku kyakubba bululu nga tetuyina evidence anze njikuwa era ensonga lwaki ntaddewo disikireyima nti ebyo byange nga lutamaguzi alina evidence nti Museveni abba obululu teri yali amulonzeeko okimanyi gwe bino si byammwe BNTV ffe ku results zaffe ze tulina Kyagulanyi yawangula okulonda okuwedde oyadde onaagamba nti tetwagenda mu kooti nobote yalina waki ne Museveni mu biseera bya 1980s balina capacity egenda mu kooti waki tebagendayo kooti zatandise mwaka mulembe guno why do you think nti basalawo okukwata mundu ne balekaafu so ekyo kyentandise nakyo ekyokubiri ekyo ekimu ku kyabatwala bawandika ze bayita 10 point programs
okuva mu nsiko. Waliwo omuvubuka omu yakinkoledde obulungi, yataddewo 10-point programs mu lupapula olwa white n'ateeka olupapula lwa kyenvu nga zonna bazisiimuddeko ne rabba nga tekuliiko n'emu. Kaakati tulina obuzibu nga bannansi. Jjajja wange omu yansomesanga olugero nti omuntu bw'aba tamanyi gy'alaga buli kkubo lyakwata limutuusa. Uganda eri mu matigga ebiro bino. Abasajja bagimaamidde buli kimu, tewali assa. Abantu abali prominent battibwa enkya n'eggulo. Abamu battibwa butwa, abalala mundu. Bannaddiini bazze bafa ab'ekirindi ennaku ezo. Nalaba Cipriano Lwange enfa gye yafaamu, Bishop Kaggwa bamubajje. Ati nkulaga kyekimu abantu okufa ekyatwala bannaffe mu nsiko, bantu kufa mu ngeri eyakifa mu kkoko kyenkulagako, naye tojja kuga nti bwenjogera ate kubafa nti ate mba nfudde ku mulama. Ekyatwala bannaffe mu nsiko, bantu kufanga mu ngeri etategereka. Gambye bannaddiini omuntu yate yeefiira awonere bulutali anti kyenkuge gwojja kuŋŋaana enze nkugambye ku gundi yange submission yange. Kati ffe tutya n'amawoteeri olw'obutwa, ne bakuwa akamere n'ogenda mu woteeri akakuleetedde n'osooka omwetegerezaamu booti ne weefuula nti excuse nze ofulumye noga waakiri kankaleke akasowaani k'emmere. Prominent people being shot n'abalala okufa mu ngeri ey'ekina science. The other day nalaba mutabani wa Haji Nadduli afudde mu nfa etategereka. The other day nendaba mutabani wa Gilbert Bukenya bali baseka. The other day nendaba muwala wa Jeno Katumba Wamala. N'abalala very many prominent people are dying in a certain funny way. Eyetaaga a lot of explanation. Yes, goyinza okuba nga tewalina gwagala. Ne tulaba abasiraamu nga battibwa bawambibwa n'obuuza what's the problem with Muslims. Mwe temusobola kukyogerako because you are very comfortable, but I'm talking on behalf of those sheikhs abawambibwa. N'obuuza nti problem basiraamu oba busiraamu. So kakati bwe tulaba bannaffe, nze nva mu Lwero Triangle nga bajjajja baffe baatugamba mbu ekyagobesa Boboto ntuumuliza obuwangwa obuli awo ne bano bannaffe kyali kitta abantu, kiwamba abantu, ne mu sanctioninga bidrones. N'obuuza akulira amagye mu parliament obimanyi nti aye sibimanyi, owa akulira internal affairs nti aye sibimanyi, nti ne tulaba group y'abantu bali mu government bo baasalawo okuwamba buli atakkiriziganya nabo, either they kill you, either they kidnap you and disappear forever. Kakati ne institutions ezaali badde zivaayo okubalwanira zonna ziri NRMized. Osanga akulya Uganda Human Rights Commission nga the woman is too much NRMized, nga ne bwalabanga bakuwambye wali agamba nti oyo ali mu katemba. So n'olwekyo ebyo bye tusooka okutunulako human rights, eddembe ly'obuntu. Nze ne bw'obeerawo NRM nze tekinsanyusa nsanga ebulola ng'omukuba okuba waaki, kubanga alina different view eyange, kubanga ffenna kye twali badde tusuubira nti oteekawo fair competition. Fair competition does not mean 100%. Naye nga waliwo ebintu by'otunulako. Naye okugufuula olutalo mbu buli avuganya mwami Museveni either you are supposed to be killed, kidnapped, n'okudisappearinga. Aboogerera ebitongole bya gavumenti abaali badde boogerera Uganda nga bonna olaba they are too much NRMized. Ng'omusajja avaayo omukulu ayogerera amagye n'omubuuza I've seen an army officer ng'agenda akuba campaign mu ggwanga ng'akoza birthday. Ekyo kikkirizibwa mu magye olw'okuba nti n'ayogerera amagye naye NRMized ng'atandika okwogera odukya. But get a kopolo atandika okugenda ng'akuba laale mu ggwanga lyonna ngaga nkuza birthday nkola kyogenda okulanga oyo tumuyingize mu kaduukulu tumusalirewo n'ogwokufa. So kati tulina okusoomozebwa kuno. Ekisooka jjajja wange omu yaŋŋambanga, simanyi, I don't think it's true oba kyekiriwo, mbu Kapa bwezaala ekeera nezaala abaana mbu baba bangi, mbu nebakuŋŋaanya, mbu wemala okubakuŋŋaanya mbu neboggola omulundi gumu, mbu endala nezidduka, mbu ezidduka kwekuba emiyaayu, kwekuba kimanyi namundagi, kwekuba mbu Kapa zino ze zisigalawo. Kati ekibiina ky'NRM bwe kyava mu nsiko kireese emiyaayu mingi eginyaguludde eggwanga lyaffe, buli kyotuukako kyonna n'okwata wano babbeewo. Kati of recent mbadde ndaba mutunuulira ssente z'NSSF. Bano baali baakajja mu buyinza by 1987 baateekawo kye bayita currency reform. Kwali kuzzaamu ssente zaffe amaanyi oba value. Ng'omuntu eyalina akakadde mwami Museveni ng'amuwa 7,000.
banansi kye bamubuuza balansi alazeewa. Omuntu yalina akakadde tekaali kangu kufuna ku mulembe ogwo ne bagamba baleese gye bayita currency reform. Mu currency reform nga bakuwamu siringi kasanvu. Where did the balance go? Kubanga program gye baali bazze nayo ey'okulaba nti making sure the majority of Ugandans are impoverished. Bavuwaza bannansi ne bakolawo akakundi kaabwe akatono ennyo ak'abagagga ennyo. Honorable Ruta, esebo katusoke tuwummulemu tukomewo. Kati maliriza siweza dakiika namba. Ne bakola akakundi kaabwe ak'abatono ennyo abagagga ennyo. Ne beegabira ebizimbe byonna ebyali eby'eggwanga ne properties z'eggwanga bakati ebibira byonna babyegabidde, ettaka lyonna balitutte, resources ezaali badde ez'eggwanga, minerals z'eggwanga z'aba individuals. Kati ffe kye twali badde tusaba naddala ffe ng'abali mu bifo by'obukulembeze kwe kusaba mukulu Museveni okuddayo okutunuulira ze baayitanga 10-point programs. Omwami Museveni si alina n'okwogera ku sectarianism. Mwami Museveni is the most sectarian government. Ye NRM gye twali tubadde nayo mu Uganda. Honorable Ruta, katusoke tuwummulemu katono tukomewo tweyongeyo ne programu yaffe ebigambo tebitta. Esobole kubanga okyatambula naffe wano ku programu ebigambo tebitta yonna gy'osinzira okubanga otulaba. Nyongere kujjukiza nti osobola okutugoberera ku Facebook saako ne YouTube olwo ne tusobola okubanga tutambulira ddala bulungi. Tukyatunuulira ddala emyaka 37 egya NRM gye kitegeeza ery'eggwanga. Honorable Rutamaguzi ngenda kuwayo eddakiika emu yokka tumalirize gwe ensonga nga bw'oziraba naddala nga emyaka gino kikyolaba nti at least kikoleddwa oba kale ekiganye. Kati mbadde maliriza nti obubbi obuli mu ggwanga obuli sanctioned by some people in government. Essente ezisibwanga okuleeta services ne zibanga tezikyatuuka. Otuuka mu byalo twalinanga amalwaliro gasigala kubeera bijjasi bizimbe, omuntu n'omusindika mu ddwaliro naye nga tewali kikola. Infrastructure za government ne tuweereza ssente mu bitongole ebikola amakubo, amasannyalaze naye ng'olaba nga services eri down. Obubbi bukyafuukidde ddala ekizibu ekyamaanyi ennyo. Assets eza government okubanga ba individuals abamu mu ggwanga bazeddiza. N'olabanga ettaka lya government lyonna lirimu okweddizibwa. Ate President Museveni kyalina kyenamulabya ataddeko emphasis ekyesectarianism, okwogera ku mawanga oba ku madiini si kibi. Oli bwakuyita omuganda ng'oli muganda kiba kivumo. Obanga oli munyankole ddala nga teweekweka mu ggwanga eryo oba otya ki. Nze bw'ompita omuteeso nga ndi muteeso kubanga ne bw'otuuka ku palamenti ya Uganda waliwo amawanga agakola Uganda si kizibu. Bw'ompita omusiraamu nga ndi musiraamu it's not a problem because kati bano boogera okutiisatiisa mu sectarianism you practice it. Ate ffe abakyogerako ne mukitugaana but you yourselves you practice you as very say. Oyogedde biguuni byokka naye teri kirungi kyolaba nti NRM kyekoze. Kakati bw'olaba omwana ow'emyaka 37 ng'ali mu pitu n'otandika okugamba kitaawe nti weebaza omwana nti okuva eno omwana w'emyaka 37 ne pitu gy'alimu naye waali badde okimwebaliza nsooka kutunuulira mu maaso ne nkugamba ono Uganda gy'alimu agirengera lwaki olina okusooka okumanya nti Mr. Museveni has made himself a life president. Tuli kati mu kabiga tetumanyi kiki kiddako, tuli ku time bomb. Abantu ab'olubato ennyo to the extent nti Obote bwe yayogeranga nti mutabani wa musikire. Wuliriza ssebo kino kyensembyayo nakyo. Obote yali tasobola kwogera nti mutabani we Honorable Akena musikire. Era nga tasobola kuvaayo nti ono namutuumye Honorable Akena to revenge. Naamini bwe yali kyogeddeko nti mutabani wa musikire baali mulabye ng'omujega kubanga ffe tusubwa nnyo Amini. Uganda is missing Amini. If Amini had been given this 37 years twali badde tuli ku one of the first world countries naye okubanga balimba n'okulimba tuli mu bagita batero middle income status novaayo tuli mu middle income status baga excuse me muzeeyi byoyogerako bya bulimba tonatuuka na mu kwota. So you in 37 years of NRM we are missing Idi Amini dada twali badde nga tuli waggulu. Eddakiika okoseza nezisukamu yatompadde hafu ya dakiika naye kanyeera wano nti eddakiika Rutamaguzi zibeera 5. Honorable Latif tutunuulira emyaka 37 gya NRM bwe tugamba kati mu context emu g'omu ku bakadde b'ekkanisa neyanza nnyo bwana Mivule emyaka gina 37 ey'NRM bwana Baloda ogiyisa emeka
aganda abiri mwesimanyi abiri mwemeka ate we nakaseke anamwebiri kubanga gye batandikira kati byonna kabitwalira awo naye ngekiri mu ddiiro kyo tulina okukkaanyako ti NRM etuwuubye etuwuubye mu mbeera gyetuwuubyemu ye katugende ku President Museveni ti ye president afunye omukisa n'abeera pulezidenti w'eggwanga emyaka egyo gyonna ng'olwaleero kitulina okutunuulira bwe tutunuulira abapulezidenti abaavaako emyaka emitono muganda nga addayogera ku Amin Dada emyaka kumpi 8 naye bw'otunuulira ebyakolebwa mu bbanga eryo n'ebikoleddwa gavumenti y'NRM teeka ku mizaani olabe olwaleero Amin yagenda okufa okuva mu buyinza yaleka wano mu ggwanga enyo 47 zi Boeing olwaleero twajaguza nga baleese zi Bombardier olunaku ne luba lukulu nnyo abantu ne bakuba saluti tufuna ennyonyi 2-3 ng'omaakinga olabe tugenda mu maaso oba tudda mabega ekyokubiri tetusobola n'omulundi n'ogumu kugamba nti NRM kikyekoze mu myaka gina 37 oba badduga nti tawawo kalungi kekoze myaka 37 nze suubira olw'okutetenkanya ng'omukalukola atajja busera ne babeera nga be bafunye emyaka gino mu ttunutunu lya independence NRM inako almost 65%. Ate era kiba kigenderwa kya buli gavumenti okulaba nti ebeera mu buyinza kati mu mbeera yonna twandyagadde tulabe ku miramu emikulu kubanga ffe okugejinga NRM nga tuli very objective tutunulire ku nnyingo zaabwe 10 kati bayongako ziri mmeka tugende ku ziri original ennyingo 10 NRM gavumenti ennyingo 10 ezitambuze etya bwe tugenda ku nnyingo esooka tugambe eya human rights eddembe ly'obuntu mpulidde mukulu banolawo ng'ayogera nenjagala muli mutima nenkaaba bwe tugamba eddembe ly'obuntu President Museveni bungi nnyo bwaleeta bu vidiyo bwe n'abantu bawambibwanga bateekebwanga mu buutu bakolanga batya ebyo byonna ne bagata bituze okulwanyisa era bannayuganda bawaayo obulamu n'ebintu byabwe nga balabya ddala nti embeera egenda maaso tebagitegeera abeeruweero nkakasa bulungi nnyo nti mu bitundu byonna ebyeggwanga Luweero yasinga okufuna obuzibu obunene nnyo ng'ebikkirira NRA era n'abaana baabwe bangi abakola ki abaafa naye olwaleero bw'oŋŋamba nti eddembe ly'obuntu abantu bakwata bulungi nze nali kakiiko ka human rights mu palamenti mwalaba ebyavaayo mu bya safe houses n'abaana abateebwa n'abaana abattibwa ne bafiirayo kakati omuntu olwaleero RCC buzibu ki bwe mulinawo nga mutegeddera ati Busobaga Sengenda alina omusango gwazizza ne munkwata ensi yonna netegeera nti munkutte munvunaana bweti naye abaana bameka abasibiddwa abafu abali mu mbeera enzibu ennyo bameka abakwatiddwa nga ne kutuukuza olwaleero waliwo abantu abakakwatibwa naye nga bakwatibwa mu ngeri etakola ki etategerekeka so n'olwekyo eyo ennyingo esooka eddembe ly'obuntu NRM yagisangula nebeera nga tekola ki tugirabako kubanga tulabye abaana bangi nnyo abawambiddwa olwaleero abantu emyaka gigenda mu myaka 2 oba 3 nga waliwo amanya g'abantu nga tukyasobola na kumanya babaliriddawa akati bw'oŋŋamba nti eddembe ly'obuntu likwatiddwa bulungi nga tulaba abantu abakwatibwa mu nkola gye bateekanga mu buutu kati bateeka mu drone kati awo tuba tugenze mu maaso todda mabega ekyokubiri ebyenfuna tulaba olwaleero bw'otunuulira Sseruganda ebyenfuna ffe ng'egye bitambulamu n'olaba abantu bameka NRM bwe yajja mu buyinza twalina abasuubuzi mu 87 tugambe 9 abaali basobola okugenda ne basuula ne baleeta ebintu byabwe ebiwerako twali tukulukiriza mu bantu 93 abaali bagenda ne batandika okusuula ebintu eby'amawanga ag'enjawulo olwali ogenda mu likodi za URA olabe bannayuganda abaaleetanga konteyina 5 baalagawa mu myaka 10 emabega abaaleetanga konteyina 10 buli wiiki oba buli mwezi baalagawa nga bonna kati batandise kwegatta ne batandika okuleeta ka konteyina kamu nga kuliko abantu 4 kiba kitegeeza nti n'omusolo we guva wagenda bakola ki wagenda bakendeera bw'otunuulira embeera y'ebyobulamu muganda Chris bali omu nsi yalwalidde ewaabwe eyo
mu mbeera zonna akalwaliro ke basoose omutwala kubanga bwe tuba tetukoze ku bya bujjanjabi nga tugamba tubikole nga byaffe ffenna ne tugamba nti ze nina obusobozi okulinnya ennyonyi ogenda ebweru ze nina obusobozi okukola bwe buti ne covid yatulaga nti mu mbeera zonna tuyinza okubeera mu mbeera nga wadde olina sente emeka tosobola kukola ki kati first aid hospital gyeyalina okufuna yali yewaabwe Kannungu naye nga tesobola nagamba nti emukoleko kubanga nayo yennyini yeetaaga bujjanjabi ng'eddwaliro yali yeetaaga bujjanjabi kati ebyobulamu bw'obitunula mu mbeera efaana bweti olwaleero n'osanga amalwaliro agagamba omuntu nti mwagala maiti twagala miliyoni zaffe 5 twagala 10 olwaleero amasomero gaffe gayimiridde batya amasomero gonna tugati abaana basome naye abaana basome mu nteekateeka eyo si abaana kusoma wabula abaana kuva waka okitegeera kakati n'otunuulira nti bwe tunula President Ruto yayoga n'agamba sisobola kumanya byanjigiza bitambula ng'abaana bange oba bazzukulu tebali mu masomero ga gavumenti naye bameka ffe abalina abaana katukuviire ddala ku bakulembeze abali mu NRM abalina abaana mu UPE gwogamba ti atujja kumontaliga UPE bwetambula kuba n'abaana ffe gye bakola ki gye basomera eyo enkola n'ebeera nga ebyenjigiza byonna biziŋŋamye mu nziŋŋamye efaana bweti bwe tugenda ku nteekateeka y'okulabira ddala nti beewanira nnyo ku nguudo nti bakoze enguudo naye enguudo zemukoze ku kosti efaanana etya Uganda olwaliro we twogerera tuyina amabanja gali mu trillion 88 trillion era bajeti y'omwaka guno 2023-2024 tuyina okutuntundu kwa 47% nga kugenda kusasula mabanja kyobula abantu olwaleero abantu tutandise n'okugamba nti gavumenti etandise okwewola ekwo esasula emisaala gavumenti etandise okugenda bamanerenda bapola embuzi kuwente nayo neyeewolayo era domestic gundi zetulina amabanja ag'omunda mayitirivu obungi so nolwekyo emyaka 37 tetusobola kugaana waliwo bannaffe abagifunyiemu nga banyigiriza eggwanga ebyo bo ebiri nga bafunyemu ebyabwe ng'abantu naye bw'okizza ku minzaani ng'eggwanga engeri gye litambudde mu myaka 37 oddala n'okaba n'ogamba nti kakati bwe tubeera nga ffe bwe twafunira independence bwe twatambula mu myaka egyo egy'ensanvu nga tusobola bulungi nnyo okuyamba ku bannaffe aba Dubai nga tusobola bulungi okuwa obuyambi bannaffe ab'e Dubai naye olwaleero ndowooza president kati omwaka guno omwaka gwagumu yakagenda e Dubai emiliyoni ng'ebiri kugamba olwaleero olaba abaana baffe bagenda okukola e Dubai olaba ebyobusuubuzi byonna biri Dubai nga ffe baatuleka emyaka gyonna so nolwekyo olabira ddala nti enteekateeka y'NRM be bamanya ekigendererwa kyabwe naye ekigendererwa kyabwe bw'otunuulira mu byonna bye basooka okugamba nti ebintu 10 bagenda bikolako n'ogaa nti buli kimu kokiweko max ojja kwesanga nti bw'aba mwana ne mu kilasi tomuyisa so nolwekyo nsuubira bulungi nnyo nti ababadde kakumiro nga bajaguza nga bagamba nti babadde balina ensonga bo okujaguza naye nga munnansi miliyoni 38 ziri eyo buli omu yamanya embeera gyakola ki gyayitamu so nolwekyo nalisuubidde bulungi nnyo bannaffe bano batukoze bubi nnyo kubanga batambuddeko mu mawanga ag'enjawulo naye batambula ebintu babirekeeyo gye balabye bwe bajja wano embeera nebeera nzibu nnyo ey'okuteereza ku byenfuna ey'okuteereza ku byobulamu okuteereza ku by'amasomero okuteereza ku byenguudo nebabeera nga ebagata era nawulira president tulinga gati tugenda teekayo enkola eyogamba tukekkereze buli omu tulabe ngeri gye tukekkerezaamu kubanga ebintu bifuuse bitono naye gwe wenyini president ne state house temutulaze nti musobola okukekkereza mwe wenyini bajeti zammwe ziri waggulu nnyo okitegeera ne mugata bannayuganda tugenda bajja mu baavu nga tuyita mu parish development model ebyawa ani ayinza okuva mu bwavu nga yita mu parish development model miliyoni 25 zibawadde omuluko ogulimu abantu 20 zikola ki naye nga mwemutegeka omukolo gumu bwe guti ekkololo awo bwana mivule ekkololo ekisaawe ky'ekkololo kiyinza okuba wiki namba waliwo emikolo gy'NRM bano ne bavaawo bano ne bajja bano ne bavaawo bano ne bajja naye nga gyonna giri funded by the government ja NRM ja government emikolo gy'NRM era osanga bonna bonna basuulawo n'abakolerawo n'otuuka oga nti erikubo nalitta kubanga buli kiseera baba bakoze eki babulokinzeewo tiwaliwo emikolo egikola egigenda mu maaso so n'olwekyo bwe tubeera nga mukyala wa Tanzania yagati bannange embeera yaffe si ya bulembe emikolo gya independence sente meka zibadde mugenda okukozesa nti bweziti zigende zizimbe ebisuula by'abaana abawala naye emikolo NRM gyekola entakera
n'embeera yonna okugamba nti tugenda kulwanyisa obuli bw'enguzi ne tuteekawo anti-corruption unit mu State House, IGG genda kulwanyisa obuli bw'enguzi, gundi agenda kulwanyisa obuli bw'enguzi, naye byonna byogerwako bwogerwa ng'olabira ddala nti obuli bw'enguzi kati gwafuuka ogumu ku musingi era ezimu ku points ez'enaalemu enkulu ez'okugamba nti obuli bw'enguzi katubuteekewo kubanga simanyi oba enaalemu engeri gyebujjako omusolo. So olabira ddala nga emyaka 37 eggwanga lyaffe senga lyayina abakulembeze abaagaliza eggwanga so abaagala ebyabwe twandibadde tuli wala nnyo nnyini ddala. N'olwekyo suubira nti bannayuganda balina kinene nnyo kyebafunye mu gavumenti y'enaale mu kumala emyaka 37 okuggyako obulumi obw'enjawulo naddala mu byenfuna, naddala mu byobulamu, naddala mu byokusoma, naddala mu by'eddembe ly'obuntu. Olabira ddala nga points zogiwa ntono ddala. Mukulu Borola, bw'otunuulira abakulu bawulidde naye biki by'otunuulira byolaba nti munnayuganda essaawa zino yeenyumiriza mu gavumenti eya NRM myaka gino 37? Anti kati buli omu okusinziira ku level gy'aliko. Ebizibu bya Haji Latif si bizibu byo, si byange. Kakati ojja kwesanga nga mubeeramu omanyi bwe twakubanga bugundi busaako bubiri ne tufuula intersection newabeerawo ebitugattanga mu butuufu koobe Bulola koobe gundi security. Yes. Kyova olaba Haji Latif even ne bw'abanga tali mu parliament he's not grassing. He's doing business. Olw'ensonga security is guaranteed. My income will come. My business will go on with challenges, of course. Challenges is she's sure. Honorable Tamaguzi yasuze na Kaseke. Agenda New York. Ari sure agenda New York. Uzeyo ngene Bangladesh, uzeyo ngene na Kaseke, he's sure. So that one we cannot compromise on it. We have that. Tunatutinda Kongo sebo. Neche mbadde njagala okutereeza obuzibu bwe tubadde nabo nti President Museveni ku myaka 4 mu ebiri ono gyagamba 37 oli gyagamba 27 gye ngamba n'abiri abamu gye bagamba agenda ali mu ng'ekibiina formally ojja kwekanga nti solule eggwanga lino buli contribution gy'olabye it is him yeka nga individual okusinziira ku kitwogera wano nti emyaka Honorable Latif gye yamala mu parliament gyatusala tayina contribution gyateeka ku national development gyayinza tugamba nti afe mu parliament bino tukoze wano tuyi loss yali loss Lutamaguzi myaka gyalimu gye kyatusala tayina wayinza kugamba nti eggwanga nga tugamba tugenda kulijja wano tuliteeke wano lindako whoever comes here he will account Museveni. No one accounts to himself. Museveni eyo yoka disparity nti Museveni ku myaka 37 gyamaze it is himself. It is a shame. Kyandibadde kitya? It is a shame. Buli omu alina national obligation. Bwenzija waneeno ebyagenda bubi mu maaso gw'Amini babiteeka ku Amini. Ati kaakati kye twagala tujjeyo. Who is to blame? President Museveni tumulenyeze ebyabadde ku kyalo nga kirina obukulembeze kirina leadership. At least tukola party yo obanje ebirala. Oba tebalina buyinza. President Museveni tumunenyeze omwala gwe babbye. Omwala. President Museveni tumulemeze okunondoola budget. At least we are saying sente zijja nezibbibwa mu corruption. Who is supposed to do that? Contribution ya Bulola eriki ya Lutamaguzi eriki ya ono ye bwafuna office ekintu kyalina okuyimba mpaka lwanaddamu okusaba akalulu. Museveni kyovula baye kyekimuweesa akalulu kuyimba President Museveni kyekimu not contributing. You get it? So disparities ezo, it is partly why we are where we are.
nti we lack that mass commitment. Nti oli ajja mu parliament najja mu bukulembeze nakugamba ye meeya w'ekibuga oba chairman nakugamba nze ebbanga lyonna lye mmaze mwina n'okuneebaza sisinkanangako president Museveni. Naye ate in that same week abanja service delivery. So commitment towards ebizibu by'abantu n'okubisolovinga teriiwo. Ekyo kye kimu ku bintu bye tulina okutunuulira. What kind of leadership do we have? Lutamaguzi oluusi alina kaayisaamu nze kensanyusa nti wekalakasize mu nnimiro. Okay, we mu nnimiro yes ngenze, but I need extra effort byenzijja mu nnimiro biragewo. Ntera effort mu value addition kubajja emirimu. Mirimu si office. Olw'okuba emirimu tugitonze mu office kyova olaba enguzi nnyingi. Because oli omulimu gwe wasurvivingira asomese omwana amujjanjabe amusuze amukolere buli kimu office. Why won't I steal? So ekyo kyondowooza okusinzira ku paneno gye tulabye wano eno ne bye twogedde. I am sure Haji Latif tayina contribution whatsoever ku myaka 4 ng'alinako ekitundu. Awo we wali ekizibu. What is our individual commitment? Bompa office bulola nange nenkubira mu ngalo enduulu. Is it President Museveni to blame? Kwata bulola omukube kibooko olw'obutakola mirimu gye. Kwata MP omukube kibooko. But we see tusiba tuyimba Museveni n'ofuna obululu. Ate n'ekirala kye ndowooza nti n'abantu bennyini tebamanyi kye baagala. Patyayi bagenda ne balonda ne bagamba ono yagenda. Bagenda ne balonda ne bye balonda tebabimanyi. Awo tojavunyemu no sikujavuna. I have evidence of ababaka ba palamenti atuuka mu bantu ne bamubuuza gwe twalonda. Omuntu wagendera mu bafu kubalotuka okutiikinga n'agamba nti lutono gwe njagala balina kyamulabyemu. Bwenyize nnyo osobola okwogera amannya. Akasabaga wabatuuka mu gwe twalonda nga balonda omuntu nga tebamumanyi bwe balonda weevu nekuba ebizibu byabwe. Nekuba representation. Tulonda weevu olw'okuba wakubye walonze weevu newe otamanya nti weevu erimu ebizibu byo. Ballot eyo egundi eyo ye baafu. Togiraba nti baafu ya 15 ne peni ya 5 oba 10. Ebizibu byo biri omwo. Anti baba balozizza ku biri ebyasooka ne katugezeeko ewalala. Olw'okuba eno analysis ebadde ennungi. Kyendowooza nti ekimu ku bye tulina okutunuulira. Manyi saagala nnyo okutunuulira by'emabega. Binnyamba kunsomesa okugenda mu maaso. So si kubifuula nsonga. We should learn that everyone individually, oba oliwo opposition, oba oli wa mu kibiina ekivuga, oba toyina kibiina, you have a national obligation. Okay. Honorable Rutta, oli mu gavumenti eriko kati? Kakati sogetuddemu oli mu gavumenti eriko kati? Okolera mu gavumenti eriko kati? Anti gavumenti y'amasiga asatu. Ndi ku gavumenti. Ate gwe musiga lyo bwe tugamba nga individual nga MP. Myaka gino 37 tafaali kiri otaddeko. Ababaka mulabye RCC we babalowooza bano be mwisiza budget. Ababaka mulabye RCC. Toli mu kutiisa tiisaati. Mbadde nze nga omusajja asoma ku Bayibuli. Waliwo ffe Bayibuli wetusamalizingira ebintu nga tolina kusoma page namba. Bayibuli etugamba mu kitabo kya Luka nti omubisi Sitaani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Eyo ye samale ya NRM. Era ffe ensonga lwaki mutulaba buli munansi gw'otulakaga twejjusa nnyo emyaka gye tuwadde abasajja bano singa Amini yagirina yeegombanga
nobera ne baminisita nga bagenda just for tour ne president nga bali ku president ali Dubai nombuza kakika tuleeteddeyo nti tutte kabinja k'abantu be abamuwashipinga olwala bali ekyankwanzi profesa omu alina diguli 8 namugamba mbugweko olina vision ne bamukubira mu ngalo nga bwe bayimba bwe bali omukyomo Museveni yekka yalina vision. Okuva olunaku olwo eggwanga lyaffe erikkirira liti era ekinene nnyo mwami Museveni kyagezaako okukola ngwakati akulietinga monarchy. Olwaleero batambula eggwanga tebatambula ggwanga nti batwagaliza bya bulimi nzamwe fama era nzekka mubaka wa palamenti agamba abewaffe Nakaseke ne bano balinga bampulira mu kalulu nti bw'oba ondabamu omulamu anonda bwe batonda omulamu vaako kuba togenda kunsanga ndi aido. Ekitambo ekyali badde ekitambuza omukulembeze w'eggwanga kutunuulira abantu abasinga obungi bakola ki ne baministers balina kubanga ndowooza mu Afirika Uganda yesinga baministers abangi olw'ebirowoozo. Naye olwaleero obuuza nti nawe mivule bakubuuza owandiike wano baminister at least 2 bayinza okukulema wano kuba obuuza oyo akula jayo bamulonda akubanye engalo nga bagenze ekyankwanzi kati ffe tuli balimi. Government ye NRM bwe yajjira wano yasanga ze bayita cooperatives. Obote yali mubi na Amini yali teyasoma. Nenda amanya abantu b'enkulembera ng'ogyeko okubanyuunyuuta nga bano bwe batunyuunyuuta buli kimu n'akunyuunyuuta ebbere n'akunyuunyuuta okutu n'akunyuunyuuta enviiri ebigere kati ng'ogyeko okunyuunyuuta abantu obateereddewo mulamwaki ne bateekawo cooperatives ebibiina by'abeegassi. Olwaleero ebibiina by'abeegassi babiva bira byonna ne tuyisa ssente mu NADC operation werese creation simanyi nusaafu ani zonna zigenda mu bone families zaabwe. There are families here in Uganda which have looted our country emyoga simanyani nga balina obugagga bungi and they are using these white people the Asians kubakolera sente ze banyagulwa baziteeka bano babakolera. Kakati fe temulowooza nti twakyawa government because I'm part of government. Ne bwe mbeera wali eri ne tugamba sente zino zigende ziyambe ku musuubuzi. Omusuubuzi tojja munyuunyuuta nga bunyuunyuusa olowooze nti no nti ye omugyeko amasannyalaze wa parkinga omugyeko sente za renti omugyeko za kimbwe kubanga ozimba mbuwe twajjira wano URA yali ekuŋŋaanya 50 billions kakati tukuŋŋaanya ekimanyi trillions n'omubuuza nti wali otuuseeko mu kikuubo ne mu ggwanga n'obuuza abasuubuzi how do they survive? Kwanga gwa omulimu gwa mukulu wa URF tubayita bazaakayo kusolooza. Zaakayo ye tafaayo oba oli ku ndiri yagambye nti nze bantumye kusoloozaako oba ofoofe. Kati gwe Zaakayo wa URA engamba gwe omusolooza fe abakkiriza buli musolooza tumuyita Zaakayo. Gwe Zaakayo ng'ogenze mu kikuubo wali otaddewo ko forum n'omanya nti omusuubuzi ono anaasurvivinga tekanze kabenze obubaka palamenti kankikweko mivule noonoona laboratifu akimanyi n'ala CC fe ne bukeera enkya abantu yagaa tetujja kuwa musolo naffe mu palamenti tufuna musaala. Okimanyi ekyo? Kituufu. Olwaleero gw'ovuddeyo ogamba nti mukulu Museveni Mokazi avuga nkadde nnyo twamugulira omwaka oguwedde mu supplementary budget emmotoka kati n'ekimu ku birina okukulembera mu budget y'eggwanga yagala bilioni 22 bamugulire emmotoka endala kapyata. Naye ng'oli omutaddeko omusolo amalwaliro gonna gaafa omulimi tomuguliddeeyo tractor bw'ogula bupikipiki n'obuteekako abasajja bambadde bitisaati bya kyenvu mbwe NRM eguze simanyi pikipiki n'obuuza NRM erina eggwanika ndi kati ffe tuvuga byafuzi n'olwekyo tetwakyawa gavumenti nga bwe mutulaba. Naffe twetaaga buliriza kino wammanga ensonga lwaki twegomba Amini yayagalizanga bannansi nga tayagala binoono byakuzanyirako mbusimanyi nzijewo cooperatives nenjagala kuwaayo omutwalo ogaggawale. Ate kino kyekibadde kimpa fe mu Bayibuli tugamba tompa kyennyanja naye nsomesa engeri gye nina okuva. N'osanga baminisita nga balina abnormal wealth. Abantu abava mu nsiko ewaffe eruweero kino nkikuwaako banna abasajja nga bagaggawadde buli kyokwatako kyabwe ekitali kyabwe waakiri bakirinamu omukono. Bakugamba bw'oba oyagala okusurvivinga kebeere bizinesi eiza ne bw'obeera minisita oba omukulu nga baagala kuba bakubuuza otuwasaamu oba bakuwasaamu okusobola okunyweza ekifo kyo. Kakati sebo nga maliriza ffe tetulina bukyayi ku gavumenti eno ey'NRM. Naye bw'otunuulira Kalenge ayolekedde eggwanga lyaffe
n'otunuulira ekiwamba abantu n'otunuulira obubbi obuli consistent obubbi obuliwo mu ggwanga buteeketeeke n'otunuulira obwavu obuteeketeeke n'otunuulira ebitundu by'eggwanga ebirimu ebyobugagga ng'ekkalamojja ewali marbles blue marbles eziri mu nsi yonna nakikugamba ano mu nsi yonna blue marbles ziri Karamoja ne Saudi Arabia ne black stones ziri Karamoja era ensonga lwaki ozazi eyo no uranium gyali Karamoja era ensonga lwaki olaba Karamoja is going to be a Congo of Uganda kubanga olw'obugagga obulio kakati sebo fe tetulina mutawaana n'ekyo kyetusaba abakulu b'NRM abagamba kubanga bo bagamba bagala kulyetinga monake ekipya mu matu gaffe mbu omukulu bw'afuga yagenza okulaba mbu alina omusikira mutabani we ebyo mwe musobola obutabiraba kuba mugamba byaffe bannabyabufuzi neffe kyetubadde tusaba waliwo gye bayita continuity gwe bw'ojjawo okulonda asuubiri badde bantu nti tubeerawo ne periodic systems ne tugaa nti mu budde buno tujja kuba tulonda n'ojjawo constitution y'eggwanga obugagga obw'eggwanga ne mubweddiza abantu abatono ennyo bannansi ne batandika okubuzibwawo nze bwe njogera ku basiraamu muli basajja basiraamu naye ndaba mwenna mwekukuma mbu bano banaatulaba batya kuba tuli basiraamu tubogerako nze oba oli musiraamu you deserve to be alive oba oli wa nupo you deserve to be alive tekyetaagisa kugenda kukwata abantu otekewo bidrones okole ki ate enkeera mukomewo mu blaming epalamenti y'eggwanga webale honorable Rutta tugerawo mulamu katono gwe nkomawo ne honorable Latif Ssebaggala tutandike ku nsonga za parliament twalabisa biti eno Minisita Namuganza bwe batuba mujjemu obwesigye twagala okumanya kyekitegeeza komawo nga minisita kati bwajja mu parliament abeera ki kyekiddako n'ebira kyekitegeeza eri ekifaananyi kya parliament katumulemu katono tukomewo naye era osobola okuweereza whatsapp endowoozayo ku namba eyo eri ku screen katumulemu katono tukomewo tovaawo. Yes, mwebale kubanga mukyali naffe olwo programu yaffe ebigambo tebitta era nga bwe tutambudde mwebale mwenna abaweereza endowooza zammwe ngenda kubanga nsoma ezimu ku ezo tusobole okubanga tweyongerayo nga bwe twabategeezezza ennamba ebadde ku screen gye muweerezaako endowooza zammwe era katulabe ebimu ku bannaffe bye baweereza. Mahad kiba kirungi ndowooza erinnya n'oliteeka wali waggulu kanga ndaba ono kyagambye good morning economy has been given to foreigners in the last 37 years. NRM has intentionally made Ugandans poor and turned them into beggars. Telecom, tourism sector, banking, manufacturing, even large-scale farming, fishing, all dominated by foreigners. Even small things, our duty-free at the airport is dominated by foreigners. The small businesses like bars and restaurants, real estate, retail, importation that Ugandans were left with in the last 37 years are also going to foreigners. Why is NRM so comfortable with this? When you travel to other countries, Ugandans don't get the same red carpet that we give foreigners over here. NRM seems to love foreigners more than Ugandans. Mahad bwato bwateesezza nsaba bw'oba oteesa obeere brief tuleme kuwandiika bingi nnyo. Kale onagamba nti mwebale kuweereza nze Stanley Sebwalunnyo ba honorable mbalamusizza okusingira ddala honorable Rutta Maguzi amenunula ag'emyaka 27 munnange gaabalondemu gw'ebyomukyala akulira Uganda Airline tewabiwulira. Okay. Webale. Good morning NTV. I'm Egesa from Boyogerere. For 37 years we still have public health centers in West Nile which don't work on weekend. Others in Kabarole have spent 4 months without drugs. Embezzlement of taxes is the order of every financial year, and no one heavily reacts about it. In brief, our leaders are not patriotic. Yegesa bwagambye. Okay. Ono Samuel Muyenga. In Kakumiro, President Museveni was supposed to compare his record at 37 years with the past leaders he's been fighting since the 60s. The Bush show was criminal and a disaster. Every bad thing Amin and Obote didn't do is being done now. Okay, ono Samuel bwagambye katulaba omulala. I think the reason to why Ugandans are suffering is the reason of increasing number of MPs. Districts and constituencies, which leads to increase in borrowing to the contribution of their 28% of the monthly salary. For me,
I would wish if they reduce the number of MPs. Thanks for the show. I'm Magezi Elijah. Elijah agamba bakendeze ku mwendo gw'ababaka. Okay. Hi, I'm Ramadan. Lwaki tefuna solution ya Segirinya ne Alan mu parliament? Please, Honorable Tamaguzi, we love you. Okay, Ramadan bwatu ye bwagambye. Daniel Okuve bweyogerere, this NRM government is blended well with corruption in that they afford to run a cut fats to cut fats obtained from corruption using taxpayers' money in preparation, and later, oh, hail the king comes out and the decree leave many corrupt people. What a controversy. How can the general development be achieved with inflated costs due to these corrupt minds? Good morning, mwebale kuweereza ggwanga bwana basajja mivule. Sinze basajja mivule, nze ali mivule oli basajja mivule balala. Ojja kwesamu ali mivule. Okay, mwebale kuweereza bwana mivule. Dayo musajja leka nsome gundi ye. Eri webale kuweereza bwana mivule, tusiima nnyo obuweereza abeera eggwanga lino. Ekyamazima NRM talina kyekoze mu myaka 37 gyemaze mu buyinza. Bakkirize bagabane balemiddwa ebyo Mwami Museveni byayogedde ne Mwami Kasaija bya bulimba tebakyalina kyakwogera ku ggwanga bate eggwanga balwe bannyiniryo oba be baani abo ssebo. Okay, baluta. Why is Karamoja filled with poverty when it has the best minerals? The stones from Karamoja serve many factories that make cement. Government should look into transforming the lives of the local people. Okay, webale mfuniya balala ndowooza nga babiri. Good morning, thank you for the program. I don't agree with Mr. Burora because you cannot talk politics and anything affecting Ugandans without Museveni in the picture because he's the fountain of honor. He is responsible for everything, even the current situation we are facing economically. Philemon Chegegwa, greetings, Honorable Rutamaguzi. Kansembyeyo, no? The doomed propagandists of NRM think that Honorable Rutamaguzi isn't sober, but honestly I love him because he is always open and he speaks the truth. This government has fooled Ugandans a lot, therefore the citizens need to rise for their own cause and for the sake of the future of their children of Uganda. Bravo, my finest Honorable Rutamaguzi. Brian from Jinja, New Uganda for all. Okay, Brian era ndowooza igwe omu awadde yebyo. Ndowooza tugenda kukoma kweze ndowooza mwenna abasobodde okuwaayo endowooza zammwe. Mwebale nnyo, ndowooza ngezezaako okusoma ezimu kwezo. Kakati njagala tugenda kubanga tugenda wali ku nsonga y'ababaka abalonze basazeewo okunaabira maaso Minisita Namuganza. Naye nga bwe tugenda ku kibuuzo ekyo waliwo agambye wano nti ababaka emu ku solution kwe kukendeeza ku babaka ba palamenti. Honorable Rutamaguzi, ekyo kiraba otya ekyokubakendeezaako? Gwe Nakaseke ne Alani mubeera awamu. Mu parliament ngamba tubakendezeeko ababaka ba parliament bangi akasinga Uganda okuba n'ababaka 5 mu 2 mu baabo tekisaana. So oyo ekirowoozo kye kirungi nnyo naye tosobola kugamba bukokolo kwekubako kalulu naye nga idea nungi nnyo. Twali badde ababaka ba parliament nga at least abangi ennyo baali badde 1,200 kubanga tosobola kumachinga muwendo gw'ababaka ba parliament ne service delivery. So mukulu kyoleese kituufu naye kinaayitawa kubanga parliament yerina okwekendeeza. Nkuwagira awo wennyini ababaka kuno kumbi parliament mwayagadde okugijjuza mwebaddemu kendeeza MPs, kendeeza abala DCs, kendeeza ba presidential advisor, kendeeza ba ministers. You shall put the money in the pool. Service delivery tambule webale nnyo. Togedde ku muwendo gw'ababaka parliament ku luno Honorable Latif kumpi katone ejjule twalabye ababaka 348 nga beetabe mu kunaabira maaso Minisita Pasis Namuganza. Kakati kye twagala okumanya era nga mu kapasite eno ng'omukadde w'ekkanisa kakati omuntu process ebeetya kati bakuggyemu obwesigi kyekiba kiddako agenda kujjanga backbencha kuba n'okutuusa kati omukulembeze w'eggwanga tannaba pronouncing himself ku nsonga eyo. Weebale nnyo bwana Mivule, era nange njagala kusooka kutegeeza awo yatugambye kyabaka palamenti kitu ekyo kyogeddeko nnyo ne palamenti yaggwa byalimu ku lipooti ya abaludde oluvuganya eyokugamba nti palamenti ekole ki ekendezebwe. Naye era okubeera nti ebyo byogerwa naye abalina obiteeka mu nkola balala era nkasa bulungi nnyo
bino bitwogere gatukendeeze okulonda okujja tuyinza ogenda mu 7 tuyinza ogenda mu 7 wegamba tunyumyamu kiboziboza bino byakunyumyamu bunyumya naye ekyokugamba nti bakendeze ku RCC bakendeze ku palamenti kyetwagala fetwanjagadde ne babanga babaddemu abaka 10 bandi badde bakola omulimu okukolebwa abaka 5 naye olwokubeera nti tuli mu mbeera efaana bwetyo nga bo ekigambo ekikwatagana ne public expenditure oba okugamba nti kabafulumye ssente basasule abantu abangi ennyo nga bali mu buyinza oba bannansi bafuna ki oba tebafuna ki ekyo kyo tebakirina mu buzibu n'omulundi n'ogumu. So bwe tugenda ku nsonga eno eya Namuganza ebintu bya Namuganza nze nga mbigoberera kubanga byasookera mu palamenti eri eyaggwayo 10 mwojjukira obumulumuni obwaliwo wakati w'Oweekitiibwa Kadaga nani ne Namuganza naye Namuganza tetwatuukaawo kugamba nti tumugyamu obwesige bino ne bijja olwaliro we bizze bannaffe bano tabaguzi ne bannaawe abalala bonna mu palamenti ensonga eya Namuganza nze ekyannemye okutegeera up to now kubanga njagala kumanya Namuganza twamugyemu obwesige lwa buli bwanguzi twamugyemu obwesige lwa kunyooma twamugyemu obwesige lwa gaana kujja mu kakiiko awo sinaba kutegeerawo bulungi. Ekyokubiri bwe ndaba ebyakolebwa kunabozaake nobeera kubanga nze ebbanga linabala mu palamenti tetulabangawo mbeera yagamba nti komishona bamugyemu obwesige nkisookedde kukiraba mu palamenti eno oba naye yali teyeeyisanga ati kakati mu mbeera zonna sinandi kwegamba waliwo ebintu byolaba nga bizze ne bijja nti baliko nabozaake bamutulugunyiza bamugyemu n'ekifo bakimuggyeko muloka bazitutte amaloboozi agandibadde gavaayo mu babaka okulwanirira mubaka munnabwe mubeera efaana bwetyo mbadde sinagawulira mpozi nagawulira buwulizi sinagawulira nti babadde balwanirani zaake naye ekwana eryabadde wano ku Mande ekwana eryabaddewo wakati w'abaludde oluvuganya n'NRM lyabadde gitirivu mukujjamu Namuganza obwesige babadde kimu babadde nekwana eryo bwana Lutamaguzi yajja okutunnyonnyola mu mbeera efaana bwe kubanga bannayuganda balina ebizibu bingi era bo ku lukangaga lw'ebizibu Uganda lweyina Namuganza yabadde namba emu mu mbeera efaana bwetyo akati nze omuntu ali ku mbeera y'okulaba bannaffe abakwatibwa mu drone bannaffe ababuziddwawo naye ndabanga ku nsonga ezo bwe tuzoogerako mu palamenti olwo omuntu mu kakiiko ka mpisa naye ne tutagamba nti ffe nga bannange munnaffe weyogera ku nsonga z'okukwata abantu bamutwala mu kakiiko ka mpisa bannaffe ab'NRM nga temwatuyambako kugamba nti omuntu ono nedda tetumutwala mu kakiiko ka mpisa naye ogamba tugenda kugoba Namuganza bonna bakoze eki bavuddeyo ekyokugamba nti bamugobedde ki ekyo kirala naye ensonga enkulu eriwo palamenti bwebeeranga byonna bye balanga Namuganza bye bagenda okutambulirako ne executive baminisita bala bangi beetegeka okugobwa bwabeeranga bye bagobeddiza Namuganza bye bagenda okutambulirako kiba kitegeeza nti buli mwaka tujja kusulira baminisita abakola ki abawerako okugobebwa kyogamba ekyo kikyali kituuza bwe babanga bino byonna nyini ebyagobeza Namuganza byebyo kubanga ebyagobeza Namuganza era ne ku baminisita abalala yakola ki byaliko era bw'otunuulira bwe bamugobye sikiwa nti wali executive ayabadde minisita olwadde olunaku lwa kabine otegeera kati ekyokubiri embeera eyogga nti bakuwandiikidde president alina muwandiikira sensha bwemala okuyitamu in 24 hours president ate okubeera nga ali notified otegeera sebateeka yafuuka kyesirikidde bwamala omugamba what next kuba awo bagamba to take action naye kati tetumanyi action kubanga jjukira Namuganza mu mbeera zonna kubanga bino ebintu byabulamu ffe nze kasokedde batandika obyogerako nebaga nti bwana Kristo bali omusagatu tugenda kutuulanga ekibiina kubanga nsonga basically zabadde za munda netulempulira mukulema Eddombo tugenda kutuula naye babeera nga process yatandika kumpi mwezi gwa 8 bwe babeera nga NRM tevangayo nti baneka tutuule mu nsonga efaana bweti
chairman waabwe tavangayo tutule mu nsonga efaana bw'eti ya Namuganza abakulembeze aba cultural leaders mu side zeeyo bandi bali bakata tubayiste mbere efaana bw'eti Namuganza yagamba bugani nti nze banna byonna intervention izo nasegenda zigendamu siyagamba kubanga saakiwulirako kakati ekiddako lwaliro kakasa nti president yafunye ebbaluwa yafunye communication from parliament twaga kumanyawo ekiddako nejjukira Namuganza alina omusango mu kooti ku nsonga ze zimu ezo akati president ali mu masaŋŋanzira nti olwaleero ye akyabala Namuganza ti minister akyabala Namuganza ti ki era ne mu cabinet ku bandi yakola ki yatuula kale baali tebanaamugoba akati president kooti bw'eneevaayo kubanga president ayinza okufuuka kyesirikidde mpaka kooti ng'evuddeyo kooti bw'eneevaayo gati bye mwakola tebyagobera kati aba akyakola emirimu nga minisita asobola okukola emirimu gye nga president alina byamutuma nga minisita naye n'atasobola kugenda mu palamenti bwagera mu palamenti atuulanga mubaka nga baka benchi awo wewali akabadi nti kati ayinza okujja Namuganza mu palamenti ng'akiikirira bagitayowa mukono ayinza okujja ngo baka palamenti n'atuula waggulu eri mu back benches oyinza okwesanga nga ayinza okusalawo gati kansooke nninda okugenda mu palamenti paka court ruling oba president kyanaakoze eki kyanaabasazeewo so kati wakyaliwo embeera nti bo mu palamenti kati tebamubala nga minisita naye ekyo kyekimu president kyalina oba Namuganza naye agati kasita ndi mu kooti bw'eneegamba nti ebyakola byali mu mateeka nange ngenda kukola ki ngenda kubivaako kooti bw'egamba nti nedda bye mwakola byali bikyamu president naye wagenda okusinziira gaiti bannange nabadde nindiridde bya kooti naye kooti esazeewo eti naye nze nsuubira nti kubanga nzijukira nti nagezaako nnyo nga tuli mu mbeera y'okulwanya eddembe ly'abantu abakwatibwa ne lugaa nti katujjemu eri kimwene omugenzi ogw'essige naye maama nga natuba n'emikono n'abali bagimpadde abawonowage ngujjayo naye ku nsonga eno sipiidi eyabaddewo n'embeera eyakoleddwa kubanga ekiri ekintu kya tumwene kyali kiri ku human accountability ku bantu ababuzibwawo abali mu safe houses naye tetwafuna buyambi muffe nga bali mu opposition era sigamba nti bonna twali nabo ne mwendaaleemu tetwalabayo omuntu n'omu naye wanne kwana eryo wanatamaguzi ajja litubuulira ndowooza oyinza okutubuulira ku kwano honorable Latifu lyayogere kwano lwe mwayosezza n'obwangu awo nkwebaza nebaza abali mu kulaba mukyala Namakula ekapeeka webale kutulaba ku Vincent Senior sebale tulaba ne chairman wange Mutibwa ekasa ngombe palamenti ntera okukyogera nti kyekifaananyi kya Uganda. This parliament you are seeing is a mirror of Uganda. Era ababaka ba parliament is a summary of Uganda. Parliament yendabirwamu ya Uganda. Buli mbaka parliament bwatuuka wali oba ani yakulonda oba wavaawa oba bakulonda batya ffe boosangayo najja kukikkiriza mu parliament yaffe ku speaker atusomesa that one is a honorable member. Ebisigalidde biba gye muli. N'olwekyo eno parliament gye mulaba olwaleero kyekifaananyi kya Uganda kyennyini ekyammwe ekyabalonzi. Si kifaananyi kya sipiika wa parliament kuba si yabalonda. Mwe mwabasindikayo eri mu babaka ne balonda sipiika ng'era sebo bwe guli sebo mukulu Latifu bulijjo bwe tukola. So ebiseera ebisinga ntera okuwulira abantu nga nsoma Bayibuli. Piraato nga bagenda okukomerera Yezu yawandiika ku musaalaba nti Yezu kabaka w'Abayudaaya. Abantu basajja abaaliwo ne bamubuuza nti labayo kyowandiise ku musaalaba nti Yezu kabaka w'Abayudaaya. N'abagamba kyempandiise olwakadde olwabona Namuganza mwamugiddemu kyo ati kyenkulaga kakati ono atandise okulaga Genesis Honorable Namuganza banze mbadde nkikulaga His Excellency Kyagulanyi tugamba ebintu ebitalina makulu temubiwa makulu. Tulina ebizibu byaffe bingi gwanga nze discuss Namuganza buzi Namuganza amanga de 45 millions of Uganda abasafari kati nze kyembadde nkuwa ono akugambye Genesis ya Namuganza gye yava ono akyali mu parliament ng'akyali mubaka ono gye yava kakati kino ekyazze waliwo ekigamba the immediate cause of the revolution yabadde kakati olutalo lwavudde ku ttaka ly'e Naggulu
mwami Museveni musajja mugezi akozesa n'akulekaawo ne bakugajambula baburuzi ne bakugajambula. Ettaka lye Naggulu mwami Museveni yagamba abanaku abaali balibeerako ono ndowooza naye gy'asula omukuba mulya bisiike baayo nti ettaka lino tugenda kuteekawo satellite city. N'olwekyo mwe abali baddeko abatuuze b'e Naggulu tubasaba mubeeko we mudde ebizimbe bino bigenda okubeerawo byammwe ne babawandiisa. Bwe bamala okubawandiisa tugenda okuwulira nga palamenti nti ettaka abanene baligabanye n'erisigaddewo balitunze ne babuuza who are the ministers in charge. Okitegedde sebo kyenkulagako Genesis. Tugenda okulaba gundi ne zijja mu palamenti ebbaluwa nti minisita Namuganza eyali ne charge. Ne tubuuza oyo yalifuna atya, lino baalitunda, liri baaligira, ne bamuyita mu kakiiko. Ndowooza mubadde nga mugoberera ku TV. Obukiiko bamuyitako n'agaana okugendayo. Ne bamuyitako kuli. Munne minisita omulala ye n'agenda. Siniya n'agamba baddaaye yadde munyiga. Naye olugero lw'Oluganda luli mu lumanyi olweyalidde ensangi. Ono alumanyi kuba musajja Muganda naawe nvule olugero lwa nsangi ono bulola ayinza okuba talumanyise omukama wange bakwata ezike amazike nga gasimba layini ne bagabuuza gwe walidde ensangi nga gonna galina embuto ziye nga buli limu erikulembedde ne ligamba baaba sinze nalidde ensangi sebuto buto emabega eyalidde ensangi ne basooka ku zike eryasooka eryokubiri nga nalyo lyegaana sinze nalidde ensangi naye sebuto buto emabega oli yeyalidde ensangi kati ebatuuka ku zike erisembayo ne baligamba kati tewaliiwo zike eddala lisembayo tuwe ensangi ndi baba sinalya nsangi munyigira bwereere ne bamugamba ati jangu otuwe report n'agaana okujja mu bukiiko. Buli institution gy'olaba eriko agifuga agikulembera n'amateeka olw'okuba nti olumu mutunuulira ba individuals kati goyinza okutunuulira Lutamaguzi kubanga gwomanyi nga individual MP wabeerawo laid down rules procedures ezigoberebwa nti singa oli agaana okugenda mu kakiiko tunamukolera ki. Era ensonga lwaki mwe mutabika ekyo honorable zake palamenti yonna si yamugoba. Ndowooza tewalaba nga tuteesaako mu pulinale okumugoba. Bamutwala eri mu kakiiko ate nsuubira nze mu kulowooza okwange bakyaja naye nze kyembadde gambe ekyoonalabatifu kyabadde agezaako kugamba nti kuno kyamaanyi kyekyo ekyabadde anti kyembadde nkugamba nti ekyo kibuuza mubakawo. Parliament is a summary of Uganda. Wegenda obuuze omubakawo muti anja kukiikirira kawali omugendo wayi leero nga walabise omubakawo ajja kugamba obligation yange neze nkugamba kyange nga Lutamaguzi nti bino ebya Namuganza mubirabye eno bibadde bikompilinga olwakubadde nga bakugamba the immediate cause naye nga Genesis eri ku ttaka ly'e Naggulu era ffe twakituulamu twasooka ne tutuulamu ate tebwamugoberwa ttaka lya Naggulu anti kyantiwuliriza disipulini kitegeeza ki kusiiwuka mpisa kati bakuyita mu kakiiko kati nze kugaa ndi MP but I'm not above the laws of parliament. I am a vice chairperson of a committee park of government. Bwe bampita ne ŋŋaana okugenda next one explanation niwabeerawo exchanges even other factors nazo weeziri ezaffe nga bw'omanyi erimu NRM gwojagala n'okusooka okubuuza mu NRM nti ababaka bali 5 naye lwaki ababaka b'e NRM nga bamanyi nti ono minisita waabwe eyamusindika okugula ettaka ye mukama waabwe n'olaba nti abasirikale bagambye tutufulume kubajjukira abasirikale tebalonze ne bagamba mbu mukama waabwe abalengera ng'ate ye yatuma oli okutematema ekiyungula ky'e Naggulu ne bafuluma kakati ye yali badde question mark and then secondly lwaki kyabaddeyo ku lunaku lwa cabinet kuba ne baminisita nabo baali badde bakola ki babeerawo kakati ebyo ebisigalidde ojja bibuuza Thomas Tayebwa eyakubiriza kubanga nawe olina obligation nenze nsigala insistinga nti the biggest problem of Uganda si ku discussing because bwe tugamba baminisita kankwe ekyokulabirako president yaguddwawo kakati ONSSF wuliriza netegereza ONSSF oli ku listi ONSSF sente z'abanaku Honorable Ruta tulabe nti amanyi ge mwakozesezza tunagalaba ne mu nsonga endala kati nga NSSF n'ebirala ebisinga okuluma bannayuganda obumu bwe mwalaze
kati nze obumu obwange ndowooza mbadde consistent ndowooza otera okundaba sogera on behalf of other MPs nakugambye bwolaba parliament ne Uganda bwefaanana people live to discuss pertinent issues ezibalumako nze ne bobeera ne baminisita bana era kyenjagala okugamba RCC Bulola ne bobeera ne baminisita bana nga bafunctioninga I am happy than having 1,000 ministers. Kembadde nkugamba akasembayo. Kwa information katono. Nze subira nti embeera eno nga bwetambula. President akaseera kalimu sikangu. Kubanga abantu bano abali mu NRM bonna nga baka parliament babadde ekisinde kinene ekyaga nti munnaffe tumukole ki? Tumunaabire maaso. Okitegeera. Kakati situation president zalimu nti bwagamba ati kale kangere maaso n'enteekateeka nga bwe bagigambye muli ajja kubaamu n'okutya tewajja kubeerawo embeera ng'abaka parliament n'abe-NRM okunzikirizaamu kukendeera ne wabeerawo okukkirizaamu okulala mu constitution eno temulimu impeachment act ya president bwe banaabeera nga nabo banaleeta ekirowoozo ekifaanana bwe kityo nange banzigyemu obwesige tekisoboke kati ayinza okukola programu gati kambageme mu mbeera efaana bweti bajagata tuli twamugjamu nono minisita tumuggyemu naye yennyini impeachment eyinza okujja kubanga etteekamu eriri mu constitution kati ali mu kaseera kazibu. Bulola lindawo katono honorable Rutamaguzi kano kaali Vatikani kano kaali Vatikani katukomere Vatikani. Bulola bw'otunuulira kyabaddewo was it a genuine cause oba byabufuzi? Ebyobufuzi nabyo oba obivumi ekigambo ekituufu siyinza kikozesa ku TV naye olidde okitegereza okyogedde bw'oba obala obululu buli twewoozanga ku byalo ng'olusanga obululu obuli invalid nga bungi obwafudde kalulu ka pulezidenti naddala n'ogamba lwaki obululu ono ne beekwasa civic education abantu tetukoze kimala nekijja mu kulonda abasipiika tetusangamu obululu obuli invalid nga buli mu babaka betulowooza nti bebandibadde bakulembera civic education naye ekirungi mu paalamenti obwali mu basipiika bananyini bo bavaayo ne babweyogerera bagamba ffe twabukubye netugamba okay ne ku mitenderi gya waggulu babeerayo. Now bwekyazze ku nsonga ya Parliament Namuganza nafunyemu okwennyamira akalulu akasooka akabadde invalid kaakano Rutamaguzi bye yalonze teyabitegedde yalonze byenaggulu naye ng'ate ku motion kuliko birala ye n'agamba nze nondabye naggulu naye ngaebigyo byamu omuntu obulala obwesige biki kati nyinza okulowooza nti n'ababaka abalala bangi abataatege seyogere bubi waliwo abalonzenga abataategedde bye balonze mikwano gyange baleme kundaga bubi bayinza nokungoba obutaddamu kudda ku paalamenti but kampa ebirowoozo byange nga bwe ndowooza. Waliwo report Rutamaguzi gyayogerako lwaki seyabadde concentrated on eyenaggulu no accusing Namuganza for abuse of office okay mismanagement n'ebirala ebiri mu mateeka. Paalamenti terina buyinza bujja muntu bwesige ku portfolio gyetaamuwa over misconduct because in a portfolio ya minister executive si ya parliament kiringa parliament okugamba nti nze ndi musawo nazaazisa omwana kakati nze nina n'omutuuma erinnya kubanga gwe wamuzaazisa tulwokuba ono minister ffe twamukonfaminga ffe twamuyisa mu kakiiko to complete the process therefore tusobola okumugjamu obwe nga you are not basing on her work ethics oba methods oba abuse of office. Kati parliament okugamba nti egenda kujja mu Namuganza obwesige over how she treated the parliament and some of the leaders of parliament is a precedence
that the president should not allow, because that is an attack on cabinet. It is an attack on the executive. Doctrine of separation of powers should be respected. Yes, separation of power. Now, Parliament is independent. The much the Parliament can do can be on the portfolio as a member of Parliament, not as executive. Chosobola okumugiramu obwesige would be abuse of office, which is not the case. Kati akalulu kafu. Kyogamba kuliyeto okulala Namuganza okoma wonga akyali minister. No, Namuganza is a minister because conduct tebadde ku cabinet, tebadde ku executive. Nti jiyanyomi. Kubanga ye muwa portfolio wa minister. Boga president eri kati nekyo tekiwe president ntindo oli ajja kubanga mu executive anyomole parliament. No, of course it kina gundi. Ekyokubiri Namuganza akugamba. Waneno sinaawo bwenkanya. Kwe kugana okulabika ko eri. Sinaawo bwenkanya. Bantu bana abampita. Bano be balina Nsangi. Ate babuuza nze Nsangi aliwa nenga ate be bamulina Baluta be balidde Nsangi tomanyi alidde Nsangi Baluta be balidde Nsangi ne bamusaba Namuganza kati tayinza kubanga ali comfortable onfuna so kakati bana abalina Nsangi ate nga bamusaba eno ono tayinza gamba nti nedda wano nja kubaawo ki so neneeyisa toyinza gamba Namuganza yayogera kino ku TV. That's why we are going to okumujja ku gundi. So I think this is an attack on the executive and it should not be tolerated. Mbadde nkugamba kabadde tekaweza Vatikani Vatikani nti bw'osanga abawagizi ba sitaani nga bakoze kubano okuba omuwagizi wa sitaani obulala gwe ng'oli mu katuliki okola ki nawe weegattako okusobola okugoba naye sebo bampadde sikaala kino kisaba be Nakaseke bampadde sikaala abakawempe School of Comprehensive Social Sciences sikaala 10 bane mbasaba boba oli we Nakaseke eno essimu yange ofune sikaala zino 10 essimu yange eri 0757 nkaga mu mwenda ana musambu atano munya 0757 694754 neyanziza nnyo sebo. Okay, waliwo abekayunga babadde batulaba ewe ekitimbwa waliwo Alan wetegedde webale kulaba. Okay, haji yebo tuyanza nnyo mwenna abadde batulaba mugoberere naye mumanye nti gwenga munna Uganda gwe oyina okwekolamu omulimu okulaba nti ova wooli ate otuke ku ddala eddala. Okay, mwebale nnyo abakulu mwebale kujja mwebale eddala abeNRM tubasaba welfare ya officers in uniform, the armed officers, police officers tuli mu budget mujje tuyambe ku basajja abo mpala. Okay, mwebale nnyo abakulu mwena abasinzidde abawadde endowooza zammwe mwebale kubanga tutambudde ffenna inshallah tujja kubanga tuddamu okuliziganya olw'omukaaga olujja. Programu eno eddibwamu olunaku olw'enkya okuva ku ssaawa 4 okutuuka ku ssaawa 6 ez'ekiro atafunye kaddawo